Essuula y'ekkuminennya. Awo Yowaabu mutabani wa Zeruyiya n'ategeera ng'omutima gwa kabaka guli eri Abusaalomu. Yowaabu n'atuma Ettekowa n'akimayo omukazi ow'amagezi n'amugamba nti, nkwegayiridde weefuule ng'afiiriddwa, oyambale ebyambalo eby'okufiirwa. Nkwegayiridde, so tosaaba mafuta. Naye weefuule ng'omukazi eyaakamala ebiro bingi ng'akaabira omufu. Oyingire eri kabaka omugambe bw'otyo. Awo Yowaabu n'amuweerera ebigambo. Awo omukazi ow'Ettekowa bwe yayogera ne kabaka n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza. N'ayogera nti, mbeera, ayi kabaka. Kabaka n'amugamba nti, obadde otya? N'addamu nti, mazima nze ndi mukazi nnamwandu ne baze yafa. Era omuzaana wo yalina abaana babiri ne balwana bombi ku ttale, so nga tewali wa kubataasa, naye omu n'afumita munne n'amutta. Kale laba, ekika kyonna kimugolokokeddeko omuzaana wo, era bayogera nti, waayo oyo eyafumita muganda we tumutte olw'obulamu bwa muganda we gwe yatta. Tutte bwe tutyo n'omusika. Kale bwe batyo banaazikiza eryanda lyange erisigaddewo, ne batamulekera baze linnya newaakubadde ekitundu ekifiseewo ku ttaka lyonna. Awo kabaka n'agamba omukazi nti, genda ewuwo, nange naalagira ebigambo byo bwe binaaba. Awo omukazi ow'Ettekowa n'agamba kabaka nti, mukama wange, ayi kabaka, obutali butuukirivu bube ku nze ne ku nnyumba ya kitange. Kabaka abe nga taliiko musango n'entebe ye ey'obwakabaka. Kabaka n'ayogera nti, buli anaakugambanga ekigambo kyonna omuleetanga gye ndi, so talikukwatako lwakubiri. Awo n'alyoka ayogera nti, nkwegayiridde, kabaka ajjukire Mukama Katonda wo, awalana eggwanga ly'omusaayi, aleme okweyongera okuzikiriza, baleme okuzikiriza mutabani wange. N'ayogera nti, Mukama nga bw'ali omulamu, tewaliba luviiri lumu lwa mutabani wo oluligwa wansi. Awo omukazi n'ayogera nti, nkwegayiridde, omuzaana wo ayogere ekigambo ne mukama wange kabaka. N'ayogera nti, yogera. Omukazi n'ayogera nti, kale wateesezza ki ekigambo ekifaanana bwe kityo eri abantu ba Katonda? Kubanga kabaka bw'ayogera ekigambo ekyo aliŋŋanga aliko omusango, kubanga kabaka takomyawo eka owuwe eyagobebwa. Kubanga kitugwanira okufa, era tuliŋŋanga amazzi agayiise wansi agatayinzika kuyooleka nate. So Katonda tajjaawo bulamu, naye n'asala amagezi oyo eyagobebwa aleme okuba omudduse gy'ali. Kale nno, kubanga nzize okwogera ekigambo ekyo ne mukama wange kabaka, kyenvudde njija kubanga abantu bantiisizza. Omuzaana wo n'ayogera nti, kaakano n'ayogera ne kabaka, mpozzi kabaka alikola omuzaana we byamwegayiridde. Kubanga kabaka anaawulira okuwonya omuzaana we mu mukono gw'omusajja ayagala okunzikiriza fembi ne mutabani wange okutuggya mu busika bwa Katonda. Awo omuzaana wo n'alyoka ayogera nti, nkwegayiridde, ekigambo kya mukama wange kabaka kibeere kya kusanyusa. Kubanga mukama wange kabaka aliŋŋanga malayika wa Katonda okwawulamu ebirungi n'ebibi, era Mukama Katonda wo abeere naawe. Awo kabaka n'alyoka addamu n'agamba omukazi nti, tonkisa, nkwegayiridde, ekigambo kyonna kye nnaakubuuza. Omukazi n'ayogera nti, mukama wange kabaka ayogere kaakano. Kabaka n'ayogera nti, omukono gwa Yowaabu guli naawe mu bino byonna? Omukazi n'addamu n'ayogera nti, nga ggwe bw'oli omulamu mukama wange kabaka, tewali ayinza okukyama ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono okuva ku kigambo kyonna mukama wange kabaka ky'ayogedde, kubanga omuddu wo Yowaabu ye yandagira, era ye yaweerera omuzaana wo ebigambo bino byonna. Okuwaanyisa ekigambo bwe kifaanana, omuddu wo Yowaabu kyavudde akola kino, era mukama wange mugezigezi ng'amagezi bwe gali aga malayika wa Katonda okumanya byonna ebiri mu nsi. Kabaka n'agamba Yowaabu nti, laba nno ekigambo kino nkikoze, kale genda omukomyewo omulenzi Abusaalomu. Awo Yowaabu n'avunnama amaaso ge ne yeeyanza ne yeebaza kabaka. Yowaabu n'ayogera nti, leero omuddu wo amanyi nga ŋŋanze mu maaso go, mukama wange, ayi kabaka, kubanga kabaka akoze omuddu we kyamwegayiridde. Awo Yowaabu n'agolokoka n'agenda e Gesuli n'aleeta Abusaalomu e Yerusaalemi. Kabaka n'ayogera nti, addeyo mu nnyumba ye naye aleme okulaba amaaso gange. Awo Abusaalomu n'addayo mu nnyumba ye
n'atalaba maaso ga kabaka. Awo mu Isirayiri yenna temwali n'omu wa kutenderezebwa nga Abusaalomu olw'obulungi bwe. Okuva ku bigere bye wansi okutuuka ku bwezinge bw'omutwe gwe nga taliiko kabi. Awo bwe yasalanga enviiri ze, era buli mwaka bwe gwaggwangako n'azisalanga, kubanga zaamuzitowereranga kyeyava azisala, n'apima enviiri ez'oku mutwe gwe ne ziba sekeri 200 ng'okupima kwa kabaka bwe kwali. Awo Abusaalomu n'azaalirwa abaana ab'obulenzi 3 n'ow'obuwala 1 erinnya lye Tamali, yali mukazi w'amaaso malungi. Awo Abusaalomu n'amala emyaka 2 emirambirira mu Yerusaalemi, n'atalaba maaso ga kabaka. Awo Abusaalomu n'atumya Yowaabu okumutuma eri kabaka, naye n'atakkiriza kujja gy'ali. Awo n'atumya nate omulundi ogwokubiri, naye n'atakkiriza kujja. Kyeyava agamba abaddu be nti, laba, ennimiro ya Yowaabu eriraanye n'eyange, era alina sayiri eyo, mugende mugyokye. Awo abaddu ba Abusaalomu ne bookya ennimiro. Awo Yowaabu n'alyoka agolokoka n'ajja eri Abusaalomu mu nnyumba ye n'amugamba nti, abaddu bo bookedde ki ennimiro yange? Abusaalomu n'addamu Yowaabu nti, laba, nakutumira nga njogera nti jangu wano, nkutume eri kabaka okwogera nti njigiridde ki okuva e Gesuli. Mbeera kubeera eyo, ne kaakano kyandibadde kirungi gye ndi. Kale nno ndaba amaaso ga kabaka, era obanga mulimu obutali butuukirivu mu nze, anzite. Awo Yowaabu n'ajja eri kabaka n'amubuulira. Awo bwe yayita Abusaalomu n'ajja eri kabaka, n'avuunama amaaso ge mu maaso ga kabaka. Kabaka n'anywegera Abusaalomu.